Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan era nga wano wenyini nyini abakyala basinga obeera nga tebaagala otteeka essira. Olw'ensonga nti abakyala twamanyira obeera nga twewundawunda olunaku olwaleero ngenda bba ewa Zuzu henna artistry agenda obeera nga tatunnyonnyola ebisingawo ku henna. Katulabe. Omulungi ekumidde ku BBS Terefayina ate wano wenyini ngenda kwegatibwako Omukugu okuva mu Zuzu henna artistry tuwayeemuko naye ebifa mu nsi eya henna. Hey beautiful. Hi, how are you? Gambuuze, I'm fine. Alhamdulillah. Tusiiba nawe osiiba oba gwe. Okay, oyanjulira batulaba. Amanya nze Zulaika Nuhu henna artist. Nga nkolera Nasana opposite Ivory. So actually, basically, I'm a henna artist. Okay. I've been in henna for 5 years now. Wow. Yeah, alhamdulillah. So I started doing henna. I had one of my friend called Nahia. Oh. Yeah, the one anakola makeup. Yes. Okay. So Nahia, she inspired me for kwagala henna. Okay. Nagenda, she did my henna, so nambulira chikwatagana ku henna. So during lockdown, that's when I started. Namanya nti kati I was in school, but more period ya lockdown, I started okusoma henna online. Okay, so wakukola ko ufuna chinyegenge no gama tinage. Yeah, nempulira nga byagala. Nemugamba omanyi kino nze sikisobola kikola nangamba you can. So I got someone in Dubai, omukyala akola henna. Ebintu biyingiddemu ennyonyi. Yes. Natandika okunsomesa but online. Okay. Netusoma mpola mpola. Like nempulira nga nange ntandise okyagala. Nentandika, I got abasomali, you know, bagala nnyo henna. Yeah. Nabo nentandika ng'ogendayo in Kisenyi awe bakolera henna. Nentandika okubeera nga nyongeramuko, ngendayoko nembeera omanyi si bangu okusomesa naddala ffe. Yeah, naddala olulimi. Yes. Kasita, okay, baagala nnyo oba abantu baabwe. Yeah. So bambi nentuukayo, nze nagendanga ayagala okunkolangako. Nembeera nga ngendayo buli kaseera ngendayo I want henna njiga. Bwento netandika mpola mpola nga ndaba kagala kinkolera. I started even getting customers. Okay, so twagala tumanye kyatwala bbanga ky'okubeera ng'ogamba nti kati muyize ebyaddala tewakyali kyenneeyongerako. Henna okwegamba okumunyweza obulungi it's practice. Because for me I took 2 years nga sikola ku muntu yenna. Nga actually I had sister wange Shani ya Kigozi. Haja Shani ya Kigozi nga gwentera okolako henna ewaka like bwento nga practice nga nkyatya nga nkyatya okola ku bantu for 3 years. Wow. Then after nenfunayoko abagole abatandika nendaba nga nkola bulungi abantu basiima kyenjagala kyenkola. Okay, so tuddeko kemabega omuntu ali ku BBS Terefayina yandiyagadde okumanya hino no tuli mwogerako naye bamukozesa ki abantu abamu waliwo abeesiga nagenda ku ngalo n'aba bakuyita kocha n'amuluma. So twandiyagadde okumanya products za henna zino ziri watu hino no naddala wa black kugamba atera nnyo obuzaabuza abantu. Abantu abasinga there is tube and bayita super black educate gamba super black. Sometimes abantu balowooza ye henna gwe tulina okozesa. Si yeye? Yeah. Oyo yakola nnyo ku njala so ne ku njala amanyi okuluma. Kati bambi olumu bamukozesa mu butamanya. Yes, ne bamukuba ku skin n'abookya. Kati hino no gwe tukozesa wa black ayina kuba jjancho.
Yeah, aliko ka box ka it's orange. Jancho ye henna akola black. Yagenda ku skin. Okay, so oyo henna bagula mugule oba nawe ina gwekolera koze edda bajjajja baffe bayina bye banoganga simanya n'osiba mu kaveera simanya ne kayitamu ennaku 3 ne weeteekako. Waliwo ono gwe bakola mu buwunga actually nze nteramu gya Dubai. N'omutabulamu amafuta and then water, normal water. Oyo ye wa brown. Tumukalisanya abantu abeeru ennyo abali brown. Then there is red. Okay. Yeah, red ava India. Kati ye yakola over that maroon. Kati yakola ne ku muntu omuddugavu avaayo ko yatabola. And then black basically twisinga mukozesa ku bantu baddugavu. Okay, nga ojjeko ekyokuyiga henna kyongamye nti wagenda ne bakusomesa n'ogendako ne Basomali ne bakwatamuko twandyagadde okumanya bino ebintu byetaagisaamuko ka ati kuba osobola ogenda n'oyiga n'okuba ku bantu naye nga byokuba tebabyagala nguba tebivaayo bulungi omuntu yandisanye obba nga ayinamu ka ati. Yeah, ka art keetaagisa cause me personally siyakolako ku art and I didn't know nsobola okukola henna. Okay. Just ekintu oba kubeera ng'okyagala na practice. Yes, practice kintu kyamaanyi nnyo buli bwokipinga ng'okola ku bantu olaba designs ez'enjawulo ogenda okyongeramu mpola mpola. Okay, awo wenyini twandyagadde okumanya design zino muzijjawa olina bba ng'ozimanyi mu mutwe omuntu wakuleetera ku simu n'agamba njagala oyo ng'owa Fayima omugjayo bulungi muba n'obutabo designs zibeerawo kwegamba tufuna obutabo obulimu designs ez'enjawulo but omuntu agenda kujja agambe nti njagala design bweti of course ogitunulako the moment wokuba omukono ogusooka design eyo kwegamba bw'oba oludde mu kintu kya henna design eyo oba ogikutte ku mukono tekyetaagisa na kutunula ku mukono. Yes, ate n'okola ekintu ne kivaayo bulungi and sometimes teri kintu kimenyanga kukola henna oyo ng'omulabako kwegamba kimenya sometimes. Yes, ofuna fear n'ogamba kakati ono customer wange njagala mukolera ekintu kino kyonna kyayagala kwegamba no ending up ng'obimesinze so omuntu kyalibadde kinoonya omuntu najja nagamba nze neetaaga henna but cause waliwo ajja nagamba nze njagala roses nze njagala boxes nze njagala butterflies kati omuntu ye kasajja nagamba nze njagala flowers I want roses kyoba olina okukola. Okay. Yeah. So twandyagadde n'okumanya like tubaamu ne different types manyi mu engeri gye mubiyitamu naye waliwo n'akoma ku wrist then wabawo akoma wano ku mikono then wabawo abeekuba mu migongo twandyagadde okumanya ku prices ezo cause kuliko abagole abalaba. Yeah, prices kati kanakakoma ku mukono ako sometimes tukakolera 20. Okay. Yeah, waliwo n'omuntu ajja nagamba nze may have 15 n'omukolako by then kiba kitya tukyusaamu kati obumuli tuteekako obutono omukolako kubanga ekintu kya henna si wa bbeeyi. Okay. Akantu just kayinza okolako n'omugole mulamba inaka 5,000. Wow. Kati obudde buno bwe tutwala bwe bufula henna expensive. Okay, tuddeko onaakoma wano ku mikono. Onaakoma wano wa 30. Okay. Yeah. Ate muina waliwo package y'abagole. Package y'abagole mulimu package eya 150. Owebakoche. Oyo package ebako emigulu gikoma muno full then n'emikono. Yes. Bonna tumukolako. Okay. Kati waliwo ne package eya 300. That is full body henna. Full body kikyontegeeza bannange. Oyo lwakuba nti kati abaswayiri be batera omukozesa bwe batyo ku mikolo gyabwe omukuba ekifuba kyonna omugongo emikono gyonna mpaka eno n'amagulu muno then abasinga ku lubuto wano ne ku mugongo. Kwegamba n'olabikira ddala ng'oli mukola. Yes, that is full body because omugole agenda kugamba nzijagalako linnya lya mwami wange ku mugongo kwonna lijjuze. Okay, yeah, 300. Yes. Okay, so tuzze kono w'emikono gino egikoma wano in most cases abawala gwe bakola ennaku zino for idi mu kisiibo twandyagadde okumanya how long does it take? Henna oyo sometimes kati me personally owange ayinza notwala 2 weeks ng'akyaliko. No, ngamba application koza abantu baliyo bagamba nandiyagadde henna naye nyinza otuukeyo ne bagamba 4 hours nga ntudde bali kunteekako. Henna oyo mwangu kisingana ne speed y'omuntu. Kati last Eid nze nakola ku bantu 96 one day. Wow. Nga ndi mu hamomu. Kati speed y'omuntu
kwegamba yereeta obudde obwo omuntu ayagala akantu kano nze sobola omukolako in 10 minutes aba awedde n'atuula. It takes like actually 20 minutes aba omumaliriza nga n'okumusumbula omugjeeko n'agenda ku bibyo. Okay, so obadde olina obudde bw'oli mu kutuwa like henna bw'amala ku ngalo obadde ogambye like 2 weeks? Yeah, 2 weeks. Okay, so twandyagadde okumanya wali ofunyeeko omuntu g'okolako n'otuuka wakati n'agamba ka design yako nedda sikembadde njagala like kye kituukawo kozi ffenna tumanyi henna ono akwata ate amalako weeks ebbiri ezo z'oyogedde kye kituukawo senga ofuna client n'otuuka wakati ng'okubya akamuli n'agamba omanyi nedda njagala butterfly. Yeah, it happened. Yangamba omanyi kati oyo henna ali packed. Nze njagala ekintu nga skinny yange esigala erabika. Yes. So nalina omujjako henna oyo mu scrubbing so that ne bwe ntaddeko avaako ne tuddamu buto. Okay, so twandyagadde n'okumanya henna ono wemala omukola mukuuma ntya kiki nnina okukola kiki sitalina kukola nga muyina? Henna ono talina nnyo na buzibu. Just nti omuntu ogenda okukola ku mugole katugeze mukozeeko ku Thursday omukolo agulinayo ku Sunday. Kati ate omugole otuuka otyewaka n'otandika okwoza n'empeera n'oyoza henna oyo musuubira otya of course asiiwuukamu bw'obanga okwata nnyo mazzi avaako mangu. So twandyagadde wentuuse wano ku Zuzu Henna Artistry nina abayizi bendabyeko abali mu kuyiga twandyagadde okumanya process eri etya waliwo omuzadde ali ewaka nga yandyagadde omwana we omusiraamu newaba si musiraamu akole guno omulimu okuyiga kuba kwa ssente mmeka kyekyetaagisa? Okuyiga abaana ba holiday I think bamanyi okumala holiday 3 months mbeera nabo mbacharginga 300 najja buli kimu nga nkimugulidde byagenda osomerako henna nga muguze. Kati mulimu najja nagamba nze kati ngenda kubeera mbuukabuuka ennaku mwongerayo ne period. Nze njaga nnyo omuntu nga ayize than okumubalira ebbanga. Nyinza n'obala 3 months n'akola 2 months n'amaliriza. Okay, so ina products zoyogeddeko zogamba nti kweyo package kubaako ebintu ebyenjawulo bintu ki ebijjirako ezo ssente ng'omuntu agenda kuyiga? Ng'ajja kuyiga tugirako chatsi okuba omubiri gw'omuntu omugongo. Yes. Kubaako omugongo emikono amagulu kubanga tagenda kujja nga bikaseera aleeta omuntu omulala ewaka tindeetera mami leero mukoleko. So mbafunira ebyo n'obuveera bwe bakwesa kooni ezo. Nga tunatera okunzika omuntu yandisaanye okumanya lwaki yandikoze henna ono tumaze omwogerako engeri gye bamukolako twogedde ku ssente kati twagala tumanye kyamugaso ki kyekyenjawulo kyagatta ku mukyala singa bamukubira? First of all henna ali sunna erife abakyala that's why kwegala tali haramu kuyisa ngalo zaffe. Ekyo I think I confirmed it ne shehe wange Imam Cheine nangamba gundi eyo tali haramu naye kwegamba like atwongerako n'okufaanana obulungi. Kati omuntu yenna yali etaaze n'abeera ne kahenna ke ku Eid like olunaku olwo luba lwa njawulo. Okay, so twandyagadde okumanya omuntu amaze owulira amaze olaba kuwaakawo waba kwagadde akusangawa ennamba z'essimu na buli kimu? Ndi ku Nansana opposite Ivory. Kati bw'otuukawo waliwo kwega opposite Ivory waliwo akazimbe era olaba Zuzu Bridals kuliko emikono giriko henna era olabira ddala nti kifo kya henna. Ate akanamba k'essimu? Enamba yange eri 0756 869797. Tweyanziza oyo yabadde Zuzu okuva mu Zuzu Henna Artistry tukyali mu program omutindo mpumulamuko kati nkomawo tovaako.